Ekiro musoko beno jendi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenza muzukuru solo sonko musabweti onterede mu kiri atabala tubenga tutambula fena 10 embuti kize kwenkwaniriza 10 munana Masaka 9 mukaga Mbalala. Welcome aboard the news magazine. Oh, yimbo buchamula boka bukedde fama embuti kizi. Galikosha tutandikira Kampala Uganda. Muli mutya bannange omukulembeze wa Uganda General Kaguta Museveni sebe bigenda mu maaso ne yabiraba abyota buliro era kukusinzira ku point zino za yogedde omukulembeze wa Uganda yogedde ku nsonga ezikwatagana ku lutalo wakati wa Iran ne Israeli sebe ebintu ne yabiwomerwa abiwulira era akadde kano omukulembeze sebo kwali awuliriza 10 embuti kizi gaagano genyogera kubanga nfuna okuva eri omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Atera nga ye chairman wakakiika akannamu 2027 ayina ebigambo ebinene byayogedde nakati naddala mu kutunuulira emberebeze eri wakati w'amawanga gano abiri. Omukulembeze wa Uganda agambye bw'ati bannansi okwetooloola ensi yonna amanya gange nze General Yoweri Kaguta Museveni munnakibina kya NRM agamba nti era mu ngeri y'emu yenze chairman wa NAM 2024-2027 agamba nti ebbanga litambudde nga asirise byonna nga abiraba ebigenda mu maaso. Yawulira complain okuva eri ambassador wa Iran wane Uganda nga ambassador wa Iran agamba omukulembeze w'eggwanga erya Uganda gwe tumanye nti mukwano gwaffe n'asirika bw'atyo ng'embeera etambula n'atabako nakyajogera artist yandibaddeko kyayogera naddala ekitundu kino ekyacondo kya Buwarabu embeera yonna nga bw'etambula omukulembeze yandivuddeyo n'abaako kyayogera amwana okudde na bonna badde baga nti omukulembeze wa Uganda agwawa wuliriza so president ayina side yino sinzira ku muliro ag'omunda agambye good enough ekirungi bonna tulina empuliziganya n'enkolagana ennungi. Iran ne Israeli tulina enkolagana ennungi nga ne America bwe tuli n'amawanga amalala gonna tulina enkolagana ennungi. Naye waliwo ebyafaayo bino nga bano babyerabidde ebikwatagana ku byaddiini ebikwatagana ku bika n'ensonga endala oluusi babyerabira. Bwe tutandika okuyingira mu byobufuzi waliwo ensobi ezimu ezikolebwa abakulembeze ab'enjawulo. Agambye nti waliwo abamu nga be bavunaanyizibwa ku nsonga naye ate ne wabawo ensobi ezikolebwa. Agambye ekisooka first group esooka ziri ensonga nnya kansobole kubanga nziyitayita mu lukwakwayo kuba akadde kantwalaganya ntatinda. Omukulembeze w'eggwanga erya Uganda agambye group esooka be Bayiraani bano nti agamba emirundi gyonna gye ngenze mu Iran naddala ku mulembe gwa Ingini Ahmadinejad ng'akyali president nemugamba nti ku nsonga za Israeli muyimiridde wanga Iran nga Irani n'ekitundu kino ekyacondo kya Buwarabu balina ensonga zebatunulidde eza Israeli nga kusinzira ku mukulembeze wa Uganda agamba nti Iran erabanga Israeli abeereeta obwereesa bwe batateekeddwa kubanga babeera mu kitundu ekyo. Agamba nti eyo nsobi esooka Bayiraani gye basuubira nti Israeli teteekeddwa kubanga eri mu kifo ekyo Bayibuli erina kyegamba. Buyize Israeli lwaki bali awo? Era omukulembeze w'eggwanga erya Uganda agamba nti ebintu bingi bannansi ba Israeli abali mu bitundu ebyenjawulo basobola okuddayo baali tebayisibwa bulungi mu mawanga ag'enjawulo era nga tebalinayo butuuze ne bakomawo ku ttaka lyabwe gye bateekeddwa okubanga babeera era webali. N'olaba ensobi endala Abangereza
bali nga bazze wano mwaka gwa 1924 waliwo ebyali tebitambula bulungi awo ogenda okukankana Abangereza nga waliwo abayindi abali wano kugamba nti abantu ffenna tutambula okuva mu bitundu ebyenjawulo naye nga tulina ewaffe gye tuva 1924 mukulembeze gw'Angera Uganda agamba abayisirayiri baali baagala babateeke wano babiri wano e Uganda wabula ogenda okukakkana mu baju bennyini mubaamu abatakkiriziganya baga nti ffe tuteekeddwa okuba nga tuddayo eri naye ate n'abayisirayiri nabo ne beerabira nti bannansi ba Palestine nabo bali mu kitundu ekyo bateekeddwa okuba nga bakibeeramu so si kuba nti omuntu yekka bo beeyagaliza bo bokka. Ensonga ey'okubiri agamba nti mistake ey'okubiri ekolebwa be Bayisirayiri okwetwala nti awo ekyo ekitundu bwe bali bateekeddwa kubeerawo bokka ne bagaana two-state solution. Buli lw'ogaana two-state solution nga naawe olina ky'omanyi nti Abapalestina awo nawo waabwe. Isirayiri eteekeddwa okukkiriza two-state solution embeera esobola okuba ng'etambula. Era agamba omukulembeze nti buli lw'asisinkana taata wa Benjamin Netanyahu n'amugamba nti owange ebika 7 ebyogerebwako ebya Kanani obimanyi? Oyina ky'obimanyiiko? Lwaki ebimu mwerabira Bayibuli byeyogera? Nze Museveni ali eno mu Afirika nze nina okuba nga mbajjukiza ebyafaayo oba mu kiki bigamba. Tunuulira amawanga ag'enjawulo oba abantu abavudde mu Amerika, mu Australia, South Africa ne mawanga amalala emyaka egisoba mu 4 wabaddewo abantu okugenda mu mawanga ag'enjawulo naye nga tuteekeddwa kuba nga obagoba. Kati labanga Idi Amin yagezaako okugoba abayindi wano nti baddeyo ewaabwe. Ekyo twakigana tugamba nti nedda eno ensi ffenna tugibeeramu. Omukulembeze wa Uganda agamba nti mistake endala ey'okusatu kwe kutunuulira ekitongole kya CIA 1953 bwe kyalumba omukulembeze yali alondeddwa mu Iran era ogenda okukakkana nga baagadde enkyukakyuka. Awo tosuubira nti Iran esobola okuba nga ekyakkiriza okukwatagana n'amawanga amalala ku mbeera eyakolebwa n'obulumbaganyo bw'abakolebwako. Ezo nsobi ezayongera okuba nga zikolebwa ndaba nze omukulembeze ali eno mu Afirika nze nvaayo nsobole okuba nga ddala kituufu mbajjukiza Bayibuli kikyegamba. Omukulembeze wa Uganda agamba nti ebyo byonna tuteekeddwa okuba nga kakati tubitunuulira tulabe tusobola tutya okuba nga tukkiriziganya ffenna tusobole okuba nga tuwangaalira mu nsi eno. Agamba nti ensobi ey'okuna be bantu okuba nga bakkiriza nti tugenda kuba tukozesa maanyi okusobola okuba nga embeera eteriira. Tuteekeddwa kuba nga tutula tulabe biki ebisobye so si kutandika kuba nga tuwanyisiganya nga kakati emizinga egibadde giwanyisiganya okuva mu njuyi ez'enjawulo. Tuteekeddwa kuba nga tutuula tulabe kiki ekisobola okuba nga tukkiriziganya so si kutandika kuba nga tunyugunya mizinga. Asigadde nga mukulembeze gw'Angera ya Uganda General Kaguta Museveni ate nga chairman wa NAM 2024-2025 agamba nti ebigenda mu maaso bateekeddwa kutuula era bino nabyo bigongedde okuba nga bigudde mu matu ag'omukulembeze owa Egypt Abdul Fattah al-Sisi bw'atyo agambye nti ensonga zonna ezigenda mu maaso wakati wa Iran ne Isirayiri tetusobola kubanga tugenda kutuula bwe tutyo mwe mugambe nti emiziganja egigenda okubanga giwanyisiganya olwo tusobole okutuula embeera esobole okubanga etereera. Abdul Fattah agamba yasobodde okubanga akola bwezigire bwetasamuka bwetasamwoyo emirembe gisobole okubanga gibukala. Yayogerako n'omukulembeze wa Iran olunaku lwabadde lwa 6 n'amugamba nti jamani tuteekeddwa okubanga tutuula twogerezeganye tulabe. Era yamugamba nti kino ekyokuwanyisiganya emizinga tekijja kuzzaawo mirembe tulina kubanga tutuula. Ekitali ekya kirundu kya kyondo kya Buwarabu kiyinza okugwamu nnabe kiyinza okugwamu ensasage tuteekeddwa kubanga tutuula bukubirire. Kakati nno byonna mukwano gwange nga obiwulira amawulire amalala agongera okubanga gajja. Isirayiri erumbye netirimbula bannansi ba Palestine. Bannansi ba Palestine 7 tebasobodde kubanga basimatuka ekyennaku babadde bafuna mmere. Babadde bagezaako enjala ng'ebali bubi bagezaako bafune emmere. Olengera akaana omukono nga gumenyese ku ludda lwako olw'omukono ogwa kkono ekikompora kyakokyeza
okutu bakusibyeko bino bipamba kabadde kagezaako okufuna emmere. Waliwo ebifaananyi byolaba noga nti bannansi wa Palestine abadde bagezaako okufuna emmere 71 tebasobodde kusimatuka. Babadde bagezaako okufuna emmere eyidde nga n'abalala bagezaako okufuna emmere obuwunga katugambe eŋŋano. Isirayiri ebakumye. Omukulembeze wa America Donald Trump alangiridde ceasefire. Agamba okulwanagana okubadde wakati w'enjuyi bbiri Iran ne Isirayiri kuteekeddwa kuyimirizibwa era katekyayiradde embeera ng'ebwatuka ku sayidi ya Isirayiri ne ku sayidi ya Irani. Wabula ceasefire nga tennabeerawo mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero Iran kye yasuubiza kituukiriza n'erumba besi y'abasajja Abamerika mu Kata. Oli ku 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6-6 Mbalala, ne ku www.bukedde.co.ug. Bukedde Family Mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Webale nnyo bulidde ddala kukkiriza kubanga tutambula ffena. Annange onoonya wootandikira ku breaking news eno etuuse wano mu ddakiika 4 emabega. Prime Minister wa Israel Benjamin Netanyahu akakasizza nga bwe waliwo emizinga ginyugunyiziddwa okuva mu Isirayiri ne gikuba mu Irani. Batugambye nti ladder installation mu kibuga Tehran, ladder ze ziyambako okutunuulira obwengulanga bwe buli. Waliwo emizinga eginyugunyiziddwa okuva mu Isirayiri kyokka ate nga balangiridde ceasefire. Kino kireetedde Donald Trump okunyiga n'amugaa nti ubadde ki Netanyahu? Mukadde munnange ubadde ki? Kubanga bonna bakuze mu myaka. Trump ali mu myaka 79, Netanyahu asukka mu myaka 75. Kaakati kino buli ggwanga lyeweze singa oli addamu n'alumba nange nzizaamu n'enkuyisamu oluki. Kati mu ddakiika 4 emabega Israel egambye destroying esaanyizaawo ladder installation mu kibuga okumpi n'ekibuga Tehran. Ladder njikugambye system ebeera etunuulira obwengula bwonna kiki ekiriwo. Kakati abasajja balumbye ne bakuba. Donald Trump agamba si musanyufu ne Isirayiri ate kyekoze nga baagaye teriyo mbeera ng'ekuddamu kubanga ebwatuka kagabe maanyi gavvu oba akaganga. Kakati mu ddakiika 5 emabega breaking news gyenfuna yeeyo nga Netanyahu akakasa ti abasajja tuzzemu ne tubayisaamu olwokyo. Kakati katandike bwe tuti akabaleka breaking news nga nteekeddwa okubanga nkakuwa yadde nga ne mu ddakiika 2 emabega waliwo genfuna. Mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero katandikire mu Doha Kata. Mu kiro ekikesezza olunaku luno olwaleero abasajja aba Iran mu kibuga Tehran, Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei yavaayo n'alabula amawanga ga kyondo kya Buwarabu Abasiraamu n'abagamba nkimanyi musuza amagye ga Amerika, musuza besi z'abasajja Abamerika, naye mbakakasa mutandika okubanga ensonga eno mugitunuulira. Olwaleero luyinza okubanga lwa Iran nga Iran yeri mu katu, naye mbakakasa nti ensonga zino gumbanga temuzikutte bulungi. Ebitutte Iran bisobola okubanga namwe bisobola okubanga bibalya. Yadde musuza amagye ga Amerika naye mbalabula temugeze ne mukkiriza Amerika okubanga ekozesa obwengula bwammwe n'okozesa ettaka lyammwe okubanga batulumba. Singa bwe nakya ku makya abasajja Abamerika ne batandika okubanga bakozesa obwengula obwo, tubakakasa nti temuli wala. Tulina emizinga egisobola okubanga gibalumba, tetujja kubanga tetulumbye amawanga gammwe era tujja kuba tetuvudde mateeka g'amawanga gammwe, wabula ffe tugenda kuba tukubira ddala mu point abasajja Abamerika we balina base, kubanga base ezo tuzimanyi naffe tujja okugenda mu maaso n'okubanga tulumba. Kati base y'abasajja Abamerika
okusinziira ku basajja abayiraani bagamba beese zibbiri basobodde okubanga bazulumbye eri mu ggwanga erya Iraq ne beese eri munda mu ggwanga erya Qatar. Katutunulire beese eri munda mu ggwanga erya Qatar kubanga ye beese esinga okubanga nnene eri mu kitundu kino ekya kyondo kya Buwarabu naddala abasajja Abamerika gye basinga okubanga balina amagye gye basinga okubanga balina machines ennene. Trump ziri zagamba nti Russia has a big machines ne America erina big machines mu kitundu kino ekya kyondo kya Buwarabu naddala ku beesi zerina. Ali Udaid Air Base eyo no ye base esinga okubanga nene abasajja Abamerika gye balina mu kitundu kino ekya kyondo kya Buwarabu. Ekiro ekikesoza olunaku luno olwaleero abasajja Abayiraani bwe bato basindisa emizinga gyabadde 19. Emizinga 19 gino gyanyugunyiziddwa okuva mu kibuga Tehran mu Iran paka mu kibuga Doha mu Qatar. Weetaaga okutambula miles 200 byokka. Miles 200 byokka kitegeeza nti Doha oba katugambe Qatar eri kumpi nnyo n'abasajja Abayiraani. Miles 2 emizinga gino short range ne medium range gye mizinga abasajja Abayiraani gye bakozeseza nga bagamba tetwetaaga long range kubanga long range obajja kubanga osuuka ate Qatar. Jjukira Qatar nalyo eggwanga si ddene. Iran yakozeseza short range ne medium range ballistic missiles ne balumba base y'omusajja Omumerika mu kiro ekikeseza olunaku luno olwaleero. Base ya Amerika eri mu kitundu kino Iran bulijjo ebadde egyerabula nga bategeeza ku kusinziira ku Ali Akbar Velayat ono y'omu ku ba advisor naddala eri omukulembeze Ayatollah Said Ali Khamenei. Yategeeza n'agamba nti twategeeza ne tubagamba Amerika bw'enaalumba Iran neyeenyigira mu lutalo luno naffe tuteekeddwa okubanga tujja kulwenyigiramu era tulumbe beeses ezo. Amerika yalumba ku lunaku lwali lwa Sunday nakuwa n'amawulire n'olunaku lwajjo nagakuwadde neerumba enfo 3 namba eza Iran. Iran negamba oke kale tujja kulumba Isirairi naawe Amerika beesi gwena kutandika okubanga tuzikuba. Beesi eno weetaaga kubanga ogituukako bw'obanga otuuse mu Qatar ojja kutambula okuva mu kibuga Doha kilometers 19 ze miles 120 okubanga mukwano gwange otuukawo. Abasajja Abamerika balina beesi eno nnene etudde ku acres 6. Yatandika okubanga ezima mwaka gwa 1996 Abamerika ne batandika okubanga bagiteekayo era ze headquarters ez'abasajja Abamerika US Central Command esangibwa mu ggwanga lino erya Qatar. Bw'otunula ku maapu gaba amaserengeta ga Iran mu kitundu kino ekya Gulf ze miles 2 wewale Ali Udaid Air Base nene bulungi nkugambye nti acres 6 abasajja ku baagiteeka era nga wano Amerika webadde erina eryo bapigana ba Amerika abawera ddala omutwalo mulamba. Kaakati wano ekiro kikaseza olunaku luno olwaleero batutegeeza nti abasajja bwe balumbye ne bakuba yadde nga defense minister wa Qatar agamba nti drone emizinga gino 18 mbu baagibase gumu gwokka gwe gwasobodde okutalantuka naye teguyina damage gye gwakosezza ku beesi eno. Defense minister wa Qatar yagamba Iran naye ega nti songo nti biibyo byetulaga byetwakoze mu bulumbaganyi abasajja Abayiraani bwe bakoze ku nkambi eya Ali Udaid. Agomunda gategeeza mbu Amerika bwe bategedde nti Iran essaawa yonna egenda kulumba ne babaako ebintu ebyenjawulo bye baaseguukuludde ne babijja waawo bye basuubira nti bino bisobola okubanga bikosebwa mbu baabijjewo ebimu. Kino Qatar ekivumiridde ng'egamba nti Iran yavodde amateeka n'eyingira obwengula bwabwe ne babukozesa bubi ne balumba. Kireetedde n'entambula z'ennyonyi mu Qatar okubanga tezitambula bulungi olw'ensonga nti obwengula baabuggadde nga batya nti Iran eyinza okuddamu n'obanga esindika emizinga emirala. Kati Qatar egamba essaawa yonna bakyatunulira embeera balabe
butyo bagenda okubanga baddamu okugulawo obwengula bwabwe kubanga Iran yabadde buyingiddemu mu kire kikasezza olunaku luno olwaleero. Kakati nno byonna ng'obiwulira njagadde nkutandikira eyo. Omukulembeze wa America Donald Trump avuddeyo n'alangirira n'ategeeza n'agamba ceasefire okuyimiriza okulwanagana kutandise naddala wakati wa Isirairi ne Iran. Era ng'agamba enjuyi zombi balekerawo okuddamu okuba nga basindika emizinga. Ekimala kimala. Era nga n'omukulembeze Prime Minister wa Isirairi Benjamin Netanyahu naye yakkiriza kino ku kusinziira ku lipooti ezibadde zizze emabega nti okulwanagana kuno okutwalidde eddala ennaku 12 bano ababiri bateekeddwa okuba nga bayimiriza. Jjukira nti okulwanagana kwatandika ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwe tulimo gw'omukaaga wolutuukiddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 z'ennaku 12 emabega. Trump agamba bateekeddwa okuba nga bayimiriza okulwanagana 12 ddewo ennaku 12 ez'okulwanagana. Yate erinnya ebodda sinafuna linnya lya Lutambi. Obodda sinafuna linnya lya Lutambi kati ndifunye. Olutambi lwo tugenda okujja mu lungendo teeka erinnya ndifunye lyeryo 12 ddewo ennaku 12 ez'olutalo. Buli omu alina kyalase munne nti Iran erina kyegamba. Iran erina kyegamba ku byonna ebiriwo. Kubanda abaminisita abunanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala agamba nti abasajja tubawangudde kyokka ate nga ne Isirairi egamba tuwangudde. Bino bitegeeza kiddala ddala Iran ewangudde? Abaffe yo Isirairi ewangudde? Mu nnaku 12 mundu emizinga nga ginyugunyizibwa ani yaani? 12 wo ennaku 12 ez'olutalo lwe lutambi bwetu bwe ndutuumye kaakati. 10-5 Kampala ne 16-8 Masaka. Bukedde Famma Embuntikizi. Nange bukkiriza tudde mu nsonga baaba. Okusinziira ku mawulire genfuna mukkiriza buterebu bulambala amangende eri omukulembeze wa America Donald Trump ku bigambo byayogedde. Mulimu n'ebyesittaza nno. Nakugamba ono kawandula bigambo. Alina byayogedde nga byesittaza. Ndi mu kunoonya nno ekigambo kye nsobola okuba nga nkozesa ku kisinziira ku Trump byayogedde. Annange nza n'ogamba Fedda jjajja nga akukunya emimwa mala gasabuka bonoga ondi ojja kunswaza. Era jjajja wange saagala kumuswaza naye noonye ekigambo ki kye nsobola okuba nga nkozesa. Annange ndowooza vijja jingo yalina obugambo oluusi naye bw'atera okukozesaawo nga agezaako okwogera kikyana kya kakati noonya ekigambo kye mba nkozesa sikitegeera. Saagala kukyogera ku mpewo wano kubanga kizito. Kizito Trump kyakozesezza nga yeewuunya omukulembeze wa America Donald Trump agambye nti ceasefire gye twalangiridde wakati wa Isirairi ne Iran yeewunyisa amawanga gano abiri. Do not know what n'ateekawo ekigambo ekizitaawo they are doing. Simanyi ababuyabuya kankozesa ekyo. Simanyi ababuyabuya abo ababiri kye bali mu kukola. The two countries do not know what other babuyabuya they are doing. Bwento bwe nkikozesezza kubanga ye kyataddewo kizito sisobola kisifulumya ku radio. Nedda baba natuzibwa nakuzibwa nateekebwa jjajja wange awulira atya nalula azida nti omwana ali ku radio ya Bukedde Fama ali nedda baba. Kakati agambye simanyi bano ababuyabuya ababiri be bali mu kukola. Jjukira alina emyaka 79.
agambye nti twakanyiza ceasefire kakati bagivudde buvudde amateeka ga ceasefire. Agambye nti bino bwe bali mu kukola si birungi okubanga bawanyisiganyiza emizinga. Omukulembeze wa America Donald Trump yavuddeyo n'ategeeza nti olw'okwogerezeganya wakati wa Iran ne Israeli bakanyiza okuyimiriza okulwanagana kubenga weekuli. Era Trump n'agenda ku mukutu ogwa social media n'ateekako nga yeebaza tiimu zombiriri okubanga bakanyiza babenga bemiriza okulwanagana. Era ne balangirira esitaawe eziteekeddwa okubanga ceasefire eteekebwa mu nkola. Ceasefire eno essaawa zibadde zituuse era nga n'okuyita ziyise. Agamba kimubuuseeko okubanga ate Isirayiri yeesoose okusindika emizinga gino ne gikuba bakubye mu nfo zibadde 3 namba mu mambuka ga Iran. Enfo 3 zirumbiddwa nga Isirayiri ekozesa gye ku mizinga ne bbomu ez'enjawulo. Era nga bbomu zino Isirayiri zeekozeseza okusindika okuba mu Iran, America yazibawa. Kati Trump agamba si musanyufu eri amawanga gano abiri, but especially naddala eri Isirayiri kubanga tulina bye twayogedde. Era nga bye twayogedde tuteekeddwa kubanga tubiteeka mu nkola. Nayogedde ne Benjamin Netanyahu ku simu ku nsonga za ceasefire ne tukkiriziganya. Kakati bazzemu ne balumba. Agamba nti nkakasa nti wabaddewo nga waliwo time enaatera okutuuka wabaddewo ebikompolo ebinyugunyiziddwa. Era manye nti Isirayiri ekyo yekikoze. Nabagambe bateekeddwa calm down. Bino ne wabyogeredde nga ali mu kugenda mu Hague naddala okutuula mu lukiiko lw'amawanga agegate mu mukago ogwa NATO, North Atlantic Treaty Organization. Kati abadde ku ndeege n'ayogera bino. Agambye nti siri musanyufu yadde eri Isirayiri yadde eri Iran. Kakati olwo bwe mubanga mutandise okubanga mwerumba tugenda kukkaanya tutya? Omukulembeze wa America agamba ng'agenze ku mukutu gwa Truth Social Platform. Ebigambo bino abiwandiise mu capital letters. Isirayiri mu capital letter. Don't drop those bombs. Abiwandiise mu capital letter kambivunule. Isirayiri n'ateekawo full stop. Don't drop those bombs. Tosuula bomu ezo, tokasuka bomu ezo. If you do it, bw'okikola is a major violation. Ogenda kuba ovodde amateeka. Bring your pilots home now. Bapiloti bo bakomyewe wakakati. Kitegeeza nti waliwo endege zichopa eza Isirayiri nga zeetisse zibbomu zenkugambye bbomu America zeyawa Isirayiri. Amugambye don't drop those bombs. Bomu ezo tozisuula ku Iran. If you do it, bw'okikola is a major violation. Ojja kuba ovodde amateeka. Bring your pilots home. Bapiloti bo bagambe bakomewe waka now. Kati Trump agamba nti plane ennyonyi zonna zikomyewo olw'oluvannyuma lw'ebyo ebibaddewo. Naye kaakati abasajja bakubame mu mambuka ga Iran babulidde ebibwatuka. Kati kino ekya Trump kyayogedde kinzijukiza kano era kanyongeyo kakujjukiza nakakujjukizaakoko. Trump kyagambye Netanyahu
ku base America jerina mu kitundu ekyachondo kya Buwarabu mu Qatar nga base weri zi B-52 bombers zali nnya America nezisitula ngegende erumba mu Irani mu biseera bya Donald Trump nga president wa America wait dakika 10. Don't drop those bombs. If you do it, it's a major violation. Bring your pirates back home. Ba pirate baba komye wewaka nti America kunumba jeri erumbye mu dakika 10. Era kino kyabadaga nti Israel is not going to attack Iran. All planes enyonyi zonna will return around and ahead of home. Zitandika okubanga ziddeka. Kino tukikola mu ngeri eyo. Ne Trump yali alumbira bamugana not now. Nayimiriza ennyonyi ezaali zigenda okulumba kubanga n'abasajja abayirani baali bamaze okubanga beeteeseteese mu biseera bya Donald Trump nga kyekisanja ekisooka. Kaakati geega amawulire genfuna era ku nnyonyi munnamawulire amubuuze n'amugamba nti kaakati nti mbu mwali n'enteekateeka eya regime change eno eri etya n'agamba nti ngaha tekikubaasa ekya regime change tetukirina era tubadde tetukiruubirirwangako. There is no interest, waliwo interest eya regime change yadde ebigambo bibadde bijja biyitiŋŋana. Nze njagala okujjako abali mu Iran nga bwe bataagala ku make Iran great again nga si bweba tebakyagala be bamanyi, naye nze njagala wabeerewo make Iran great again. Oli ku 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6 Mbalala, ne ku www.bukedde.co.ug. Bukedde FM mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Webale nnyo balidde ddala kubanga otugoberera. Okyali nange Sonko Musa Shema Yambala. Okampereza nkalabye kano. Mama wa Trump yali agezaako okubaako byayogera naye nga asobola bivundula wano akadde kano. Sekama Yambala. Mama wa Trump alina bye yagamba. Mama wa Trump yeegayira n'agamba nti tayagala mutabani we ayingire mu byabufuzi. Singa anayingira mu byobufuzi ayinza otabangula kwaya yonna. Yali mama wa Trump yagamba nti mwana wange kiri omuganda doza kyaga nti akuba owa akuba wumba mulungi atuwuliriza. Islamic Revolutionary Guard Corps batutegeezezza nti kirabika nga Israeli tennaba kubanga eweera. Irani egambye olulumba olwa-22 last phase of Operation True Promise 3 leero nnaku olwokubiri Irani erina kyerwogeddeko. Bateeseteese emizinga lindako. Ogambo cha Kigundu Chris wabule kubantu kuuli Kigundu Chris senior research ogambo cha munange olutambi olutegedde erinnya kati mbula kukubulira nakuza mwezi otekete kwa mutwalo ogwo uje mu sentezo bino wetaaga okubanga obiraba buliro ng'obyota buliro liiso kuddala sibwe kiri muganda wange nini bamuyita nini BK badiri kobogoza mu lugali butambala naye nga ate mutabani wali wano kawempe ali ku 10-5 embutikiza awomerwa programu Kamala nini uli utya mondabire nalongo
Iran egamba nti kukusinzira ku minisita avunanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala Abbas Agachi ategeeza naga nti tewaliwo no agreement on NSC fire. Tewaliwo agreement, tewaliwo ndagaano yasayiningiddwa ku ky'okuyimiriza okulwanagana. But bwe kibanga America yabadde etaddewo ceasefire, Israeli ne bagivuula, temugenda kutunenya. And Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei yateekeddwa okutubulira kyekiddako ku kya ceasefire, naye tewannabaawo ndagaano, no agreement on any ceasefire or cessation of military operations. But if the Israeli regime era kukusinzira ku mawulire amalala genfuna nga nkusiibula, Iran yabadde eringa ekkiriza ceasefire ne Israeli, naye nesigala nga erabula. Tujja kusigala nga twanukula. Singa wanaabaawo obulumbaganyo obulala bwonna obubadde nga butukoleddwako, tujja kwanukula. Era tukakasa mu kwanukula kuno tujja kubanga tumaze okufuna obulumbaganyo bwonna butukoleddwako, olunaffe tukole olulumba lwennyini. Tukakasa nti abaatulumba bakakasiza Irani era tuli ku buwanguzi. Minisita avunanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala yeebazizza Armed Forces. Wulira akagambo kakozesezza, mukanyambeko mukanzivuunulire. Sekasalida Seguya ate mwenanyumira obunyumira programu nakugiwoomerwa. Iran Prime Minister, Foreign Minister thanks Armed Forces for punishing Israel for its aggression. Mukanyambe kakuba kavunula batya. Minister avunanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala wa Iran yeebazizza abapiganaji okupunishing, okubonereza Israel olw'obulumbaganyi bwe yakola ku Iran, nti abaana babonereza Israel bamuyisizaamu omutaka w'embuya olw'oluvannyuma lw'ennaku 12 ng'emizinga ginyugunyizibwa tit for tat. Agamba nti Israeli tukakasa erina kyeyize ne America. Mu nnaku 12 tukakasa nti omukulembeze wa America ne Prime Minister wa Israeli balina kye bayize. Bwe baba tebayize abaddemu batakule batatakulikika. Byonna ng'obiwulira Israeli nayo ku mawulire ge tufuna ku lunaku olwajjo olw'Emmande okusinza ku ngeri gye balipootinzeemu mu ddakiika 22 emabega bino byenfuna nti Israeli yatirimbudde omu ku bapoliisi n'akwatagana ku kitongole kya IRGC intelligence official. Bano bakungu bonna ba bitongole byabwe akwerinda mu Iran batiddwa olunaku olwajjo nga Israeli ye yakoze olulumba. Aleleza Lotifi nga ono deputy head of intelligence owa Iran ku police yatiddwa olw'oluvannyuma lw'obulumbaganyo bwakoleddwa olunaku lwajjo. Era bategeeza nti ne Muhammad Taghi Yusufi naye yatiddwa nga ono yabadde head of the intelligence protection department naddala wejje erya parliamentary Basij forces. Yatiddwa olunaku olwajjo nga Israeli yabadde emabega w'obulumbaganyo obwo obwakoleddwa. Mu ddakiika 6 Iran erina abakungu beekutte okuva mawanga ga lukalu lwa Bulaaya nga babadde bagezaako okubanga baketta
mu maserengeta ga Iran mu province eyitibwa Homogozogan bakwatiddwa.